Olwaleero mu studio nina omwami ayitibwa Ben. Omwami ono yatandika okwogera nga alina emyaka 9. Ffenna tukimanyi nti omwana yenna ali nnomo atandika okwogera ku mwaka ekinene nnyo gumu. Abamu batandise okwogera ebigambo ebya ddala nga n'emboozi banyumya. Naye ono ye yayogera ku myaka 9. Emboozi ye yeewuunyisaamu. Mbadde njagala oba nga nkusaba osubscribinge, olikinge, oteekeko notification, otuule okkalire. Simanyi n'emyaka gyange. Tomanyi myaka. Just nagyeyizirawo nengamba nyinza nasooka nenyiyizawo ne bangamba emyaka nga wetaddeko mingi nengikendeezaako. Okay. Olwanya kugamba bajjajja basenga bamaama bange abalala abato. Twakulabanga ndibanga olina emyaka bwegiti kati naye nengelegere nyaawo nenkola ki kati saawa zino gy'oyinza oba ng'oteebereza nteekako national ID nenteekako 1992. Eso kati wali watugambye jjajja bakutwalangawo ku myaka 3 ne mugenda eyo ku nsozi waggulu. Awo kati okubanga yatula ebigambo okubanga bivaavaayoko mu buzibu obungi walinga mu age kuba kataawo ebigambo ebyo byatandikira mu myaka nga 7 kubanga agezaako okwogera naye ng'empulira obulumi nga bantu basekerera abaana b'embeera nabo nga bansekerera. Obulumi bwali bwa kigambo kifuluma bwali mu bulago oba just nti obulira bubi nti waliwo abakusekerera nti onana? Obulumi bwali mu lulimi okulusitula n'ekifuba kino bwe mba ngenda kwogera. Kubuuzaako gwe omulabi wa Brown Skin Events. Olwaleero mu studio nina omwami ayitibwa Ben. Omwami ono yatandika okwogera nga alina emyaka 9. Ffenna tukimanyi nti omwana yenna ali nnomo atandika okwogera ku mwaka ekinene nnyo gumu. Abamu batandise okwogera ebigambo ebya ddala nga n'emboozi banyumya. Naye ono ye yayogera ku myaka 9. Emboozi ye yeewuunyisaamu. Mbadde njagala oba nga nkusaba osubscribinge, olikinge, oteekeko notification, otuule okkalire. Kadata kaloadinge. Amannya gange nze Nahid number 0 atuddewo okuweereza. Era omugenyi waffe owaleero mwami Ben badde nsaba weeyanjuleko eri abantu oba omulabi wa Brown Skin Events. Okay. Nange nsanyuse nnyo abalabi baffe abalungi mu kaseera kano. Ngenda amanya gange bampita Wasukira Ben. Wasukira Ben. Yes. Nga omulabi wa Brown Skin Events yandyagadde okumanya. Mwami Wasukira Ben yaani nga tuvudde kuba nti yatandika okwogera ku myaka 9. Ayina emboozi ye bwazaakula tebadde nnyangu nnyo yeewuunyisaamu. Oli wa kyewuunyo bwetwali badde tugamba kyo kiba kyewuunyisa. Yes, kyewuunyisa nnyo omwana okwogera ku myaka 9. Naye bintu ki ebirala by'okola omuntu kwe yali badde awa agamba nti okay ng'ovudde ku ekyo alinayo kino? Bintu ki ebirala by'okola? Ebintu nandibadde nabyo bingi naye nga bwe ngenda okunyumiza entambula yange olugendo lwange obulamu bw'ensi bwe ntambuliddemu kale ntuuka abantu ne binnemesa bingi naye nga nandiyangadde okukola ebisingawo. Kati saawa zino kale okutandikako mabega kwawo nali njagala nnyo firimu. Yes. Kuba nange kwenna kumanyira. Firimu eyo tuuka ekisyange njagala naye nga sifunayo connection entuufu. Yes. Paka we natuuka ku bantu abatandika nange okunzijayokko okundagayo mu bantu. Okay. Kale ne tutambula nabo olugendo lwali luwanvu. Firimu waziyingira ddi? Myaka nga. Era ozannyeeko mu firimu nga ki? Omuntu yenna alaba saawa zino amanye nti omwadde oli wabyewuunyo naye era mu firimu zino olinayo obulamu obulala. Tetwasookeramu nasookerako eyo balina gundi babayita Moon. Vijje Moon.
nagendayo ko nezanyirako eyo we naveeyo nengenda mu Nabosa season 2. Nabosa season 2. Ate mu Nabosa nazanyamu nga wa boda. Nze naleeta Nabosa ku gundi ku Boni nga bamukyala abuze bamututte ku poliisi. Yes. Nze namutwala wa mugagga ku Boni Katwe. Awalala twazanyako Mr. Right. Mr. Right twazanyako gwe mmanyi nnyo nga Kyeswa. Mweyo filimu wazanyamu nga Kyeswa. Twazanya ne Kyeswa twali babuzi ba boda. Nga tulaga ababuzi ba boda engeri gye beeyisaamu mu bulamu bw'ensi. Kale twakolako n'emikolo nga tukolera munnaffe Kyeswa nga afunye omwana agenda kumuwasa. Akubadde tebyali birungi nnyo. Nazaala yatuyisa aba followinga. Tusobola ogenda ne munoonyako awo kantu ako nze kanyumira nnyo. Nalala ba supporting ebina Uganda. Manyi we have to support our own tulina supporting ebintu ebyaffe. Era ono omwami muzannyi wa firimu mu lulimi olufuutifuuti gwe bayita actor. Si kyekyo? Yes. Oli actor. Ozannya mu firimu eziwera. Firimu zino ozimazeemu bbanga ki? Wayingiramu ddi, wayingira otya? How is the procedure? Bitambula bitya? Ebbanga si ddene nnyo. We ndoozaamu myaka giyinza okubeera nga 3-4. Gye wakamalamu. Wayingira otya? Ani yakutwalayo? Kati we nagenda eyo ku gundi bano ba Moon namba nagifuna ku TV. Ku TV? Nga bamaze okuzanya kina Uganda. Nengenda wabijje Moon. Nagenda awo nga bakyali awo Kasubi awo. Nengendayo ne batwala eyo gundi wakiso ne tuzanyira eyo. Ne ebintu bya kale awo mmanyi sijja kwogera nnyo bitankwatako nnyo. Namala nenvaayo kati wenatusinkanira Banabosa nga bagenda kola gundi yalo donkyawo gundi awo ku Muganzi Wazza Katwe. Kati nenjogerako n'omukyala gwe bayita Faati. Katona nsonyi okuzaako mabega ogwo gwali mwaka ki? Watugambe mazeemu emyaka 4. Emyaka 4 banga muno bano bagundi gwali mwaka ki? Okujoininga mu kibiina ekirala. Yes, okutandika ozannya officially. Kati suubira giweze nga myaka 3 mu ekyo ekibiina. Ngeri namalayo mwaka. Eri wamalayo mwaka gye wava. Kati kye wano waba joininga mwaka ki? Tuli mu 2024. 2024. Joininga oba 2022. 2023. Tuli mu 2024. Yes, 2024. Yeah. Joininga 2022. Kati olugendo lw'ozannya firimu since wali obyagala wava ng'owegomba abazannya wagendayo kubanga owulira waliyo ssente kiki ekyakuleetera ogamba nti kati kangende nnoonye wenzannyira benzannya nabo firimu zino? Kale n'ebirowoozo bingi. Abenna bwe ntuula ne ndowooza ndi muntu atamanyikiddwa. Sikumanyikibwa nti oba mbeere serebu naye nga n'okumanyikibwa kwa ddala nti obuva obwo origin yo. Okumanyika kwenjagala okumanyika nayagala okumanyika mu serebu. Yes. Ekyokubiri n'okuzuula bazadde bange. N'okuzuula bazadde bo. Yes. Lindako tomanyi bazadde bo? Sibamanyi. Okujjako saidi gye mmanyiiko saidi ya maama gye nakulira. Omanze omulabi wa Brown Skin Events saagala weerabire nti subscribing ekaawo olikinge nga wetugenda maaso n'okunyumya. Omwami ono alina kyayogere nekineewuunyisa tamanyi bazadde be. Okumyaka alabika kati muntu mukulu nga mwena we mulaba.
kyewunyisamu okubanga oli muntu mukulu nekiri kitwasosa obulira nti yalwawo okwogera tamanyi bazadde be. The story is kind of shocking. Nga tuzeeko emabega. Yes. Yes, kale kati ebyokugenda mu firimu obigenzeemu ng'okuze. Wano mu buto obwo oze ng'okulootya. Mu buto bwange enkula yange okuzootya kati oba okuze naani ani abaddewo kubanga kati ongama tomanyi bazadde bo. Kale enkula yange yali yakubaatisa. Manyi kye bayita okubaatisa. Yinza okugezaako kitegeera. Kiringa osanganga tolina transport naye ng'olina okutuuka gy'olaga kati awalala n'olinnyawo awamu n'otambula awalala n'okuutawo enfudu kati obulamu bwange bubadde bwakubaatisa. Ngenze mbeddeko wa gundi buddayo ngenzeko mbeddeko wa gundi ng'abo bogenda mu bafamire yo mikwano just bayambi bosanze kubo kyabanga kitya. Abamu bangamba nti balinako oluganda n'ekika kya maama wange. Abamu nagendayo kulwakubeera nti njagala kubeera mu mirembe. Abamu ne bansindikayo nti ngende mbakolere just okubayambako emirimu gy'awaka okulima okulunda. Kati banga natuuka wantu ng'enundira famire nga 3. Enkoko kulunda ente n'embuzi. Olwo nga muli ku kyalo ki gy'olundira? Nali eyo bayitayo buginyaanya bulambuli. Kiwulirangako saidi zaawo eyo omuntu muwulire ekifo ekirina owuni kyayinza owulira. Bamu bamanyinga mbaale. Kati mbaale bayawukako ne bajawula ku Soronko. Kati oyisa Soronko n'oyita Soronko n'odda ku Bulambuli. Ate n'ova mu Bulambuli n'oyambuka waggulu eyo bayitayo buginyaanya. Badde simanyi. Naye nga mu buto okujja awo najjawo ng'endi mukuluko ng'etandise okwogera. Tegeeza wakulira buginyaanya. Kati okutandika eddala sitole nga bwe yava buto bwange. Yes. Awo wonna kati wano okulunda ente omuntu aba akuze. Bino byokulunda ente nazijjanga enkuze ate ng'etandise okwogera obulungi. Kati maama wange bwe yamala okufa maama ye kati bamuzaalawa. Sitole eri bweti. Nga tannafa mwali mubeerawa kuzadde. Yagenda Kenya ati nga abawala abagenda ne banoonya ekikumi agenze kukola. Bwe yagenda n'afuna olubuto. Yes. Bwe yamala okufuna olubuto n'anzaala. Bwe yanzaala namalawo ebbanga ttono nnyo n'akola ki? N'andeeta ewaabwe. Nga zennyini nga kale nga sitambula bulungi nga singa nakatandika butandisi ekyali muto nnyo. N'addayo olw'okwagala okugamba nti agenze kukola. Kati bwe yaddayo sokolendeko nkusalemawo ekirimi gye yakujja waali waani? Gye mwali mubeera oba gye yafunira olubuto gye yali agenza okukolera n'akuzaalira eyo n'okulaakulamu n'akuleeta eno gye yakuleeta waali yaani? Waaliyo jjajja taata wa muzaala gwe mbita jjajja mwami. Kati ne maama we yali amuzaala naye yali abeeranga awo naye nga baalinga bakyala babiri mu maka. Kati ne bandeeta awo ne mbeerawo awo. Kati n'addayo Kenya. Bwe yaddayo Kenya n'akomawo nga n'omwana omulala wa myezi nga 3 naye nga baali balwadde. Bangamba nti baali balwadde. Nga balwadde ki? Bulwadde musujja ogwa bulijjo? Baali balwadde ba siriimu. Kati yagenda okudda nga ina omwana omulala omuto eyali badde muganda wo. Naye omwana naye nga naye mulwadde.
Kati omwana yamala myezi 3 naye n'afa. Omwana yasobola okufa, yali muwala. Kibi. It's very bad. Bwe yafa ne maama naye n'amalawo bbanga ttono. Era naye obulwadde bumu ne bumuwangulamu amaanyi. Kati wali akyalwalamu awo. Muzeeyi wa muzaala n'agamba nandikoze bageti nga bukyali akyaliko n'akasente. Mufo ky'okutuuka ekiseera nga sirina akasente ate omuntu afudde nga sirina wentandikira. N'agulayo suminti. Timukadde yatandika okugula ebiziiko omwana we ng'omwana atannaba nakufa. Anti yali akimanyi nti tagenda kuwona. Ebiseera ebyo tewaaliwo madagala. Simanyi oba gaaliwo naye. That was 2000 what? Omuntu mukubire mulageeko bbanga ly'emyaka ki gye twogereramu. Simanyi naye n'ebbanga ddene nnyo. Kuba nawe wali muto. Naye simanyi bulungi awo. Kati omuntu saawa zino waakulaba akuteekemu age bracket nga ki? Wasobola reflectinga awo wali eri. Saawa zino nange zennyini simanyi n'emyaka gyange. Tomanyi myaka. Just nagyeyizirawo ne ngamba nyinza nasooka nenyiyizawo ne bangamba emyaka nga wetaddeko mingi nenjikendeezaako. Okay. Olwani akugamba bajjajja basenga banga abalala abato. Twakulabanga ndibanga olina emyaka bwe kati naye nengelegere nyaawo nenkola ki. Kati saawa zino gy'oyinza oba ng'oteebereza. Nteekako national ID nenteekako 1992. 1992. Naye bangamba neera neera gikyali wala gikyali mingi. Kati omuntu wa 1992 ayinza bana myaka ng'emeka? Kati ndi mu 3. 30 years. 3 mu gumu. Okay. Neera kati ekyogamba nti tomanyi myaka gyo nze ndaba ekyo kiyinza oba nga tekyali badde na kizibu nnyo. Naye ekisinga oluluma kyekiri. Nze kinneewuunyisa nti tomanyi taata, omanyi just basayidi ya maama. Wagezaako munoonya? Obulire ki? Kati wanali nkyali awo nga maama wange bakamuziika. Yes. Kale omulundi ogwasooka nga bamuziise nga leero kiro. Nali neebase, nali sinaana kwebaka bwe nti kintu kyajja ne kinkwata bwe kiti. Nakinyongoga. Kati saa zino nkitegeera nti kinyogoga nga fridge kubanga edda yali siranga fridge. Yes. Kinyogoga nga bintu bya fridge. Nempoogana nnyo. Linda kongolo kiki ekikwata ng'okiraba oba ng'owulira buwulizi? Just nawulira buwulizi. Ng'ofiiringa naye nga tokirabawo. Naye nawuliranga engalo z'omuntu. Gazinnyogoga. Kubanga nali neebasinga nga sina kutandika okwebakira ddala byaddala ng'ekyalaba n'okulaba naye nga mu nnyumba mwalimu ekizikiza kingi. Yes. Kubanga mukyalo ebiseera ebimu tewabaayo masannyalaze. Kati awo netandika nga ndwalamuko ate jjajja wange nembeera nemutabukako nga tebakwatagana ne jjajja wange omwami. N'agamba kandusona omwana emutwala eri gundi Kapchorwa saidi gye bayita Kamu na Rugooti. Oyise paka Mulungwa. Netubeera eyo mu kibira eyo. Ekibira naye abantu baliyo bangi nga balimirayo. Ebiseera nagenda nga sisobola nakwogera kigambo kyonna. Kati awo ojjukiramu enzolooza walinga egi ki kati otunira abaana ba kati n'ogamba kati awo jjajja we yatujjirayo nali ndabika nenkananga wano. Nali ndabika nga nalina emyaka nge 3. 3. Naye nga tonnayogera. Nga sinakwogera. Kati kiri ekintu ekyakukwata wakinyumizaako mukadde jjajja? Nakimunyumizaako kyekyandeetera n'okunzigyayo eyo n'antwala eyo waggulu. Embeera yeeyo bbanga kati ye yali alowooza nti ki okuba nga asobola n'okugamba okusinziira okwo n'agamba kankujje wano? Suubira simanyi kyali alowooza ng'omuntu omukulu tasobola kugamba omwana omuto kyalowooza. Kati gwe mukulako yes muvuddeyo obadde ne jjajja mukyala eyo gye mubeera. Jjajja mukyala yakyaliyo? Agyali.
mpaka nakati akyaliwo. Kubanga eri gye yali onajja wano mu Kampala nefunayo obusente awo nemugjayo kubanga yali mu mbeera mbi. Kubanga yali eri nga bamubonyaabonya gyali nga aliko nga bambeera teyeyagaza. Nemugjayo nengulayo akatake wansi bayitayo nga ku district y'e Bulambuli. Nemuzimbiramu akayumba wadde kaali kabibi nenga at least kala alina emirembe beera mwayiziramu kati genda nalimirako baneiba afunayiko okulya. Kati mwami Ben omuntu yali yagadde okumanya wabeera ne jjajja Yesu mumaze mugenze gye mugenze ku nsozi obaddeyo ebbanga okutandika ogamba nti kati kanve wavaayo ku myaka emeka kuva mu kyalo? Kati eri waggulu eyo mu nsozi egyo nali twaliyo nga twogera Lusebbeyi wenatandikiramu ebigambo byange ebyasooka okwogerwa nayogera Lusebbeyi. Netandika okubeera nga enanaagira wembanga ngenda kwogera ekigambo bisobola okuntuga nenkanula amaaso nenyoka ekifulumya ekigambo. Ngoro kati awo wayisoo kati wali watugambye jjajja wakutwalangawo ku myaka 3 nemugenda eyo ku nsozi waggulu. Awo kati okubanga yatula ebigambo okubanga bivaavaayo mu buzibu obungi walinga mu age ki kuba kati awo? Ebigambo ebyo byatandikira mu myaka nga 7 kubanga agezaako okwogera. Naye ng'empulira obulumi nga bantu basekerera abaana b'embeera nabo nga bansekerera. Obulumi bwali bwa kigambo kifuluma bwali mu bulago oba just nti obulira bubi nti waliwo abakusekerera nti onana? Obulumi bwali mu lulimi okulusitula. N'ekifuba kino bwe mbanga ngenda kwogera sibeera free. Mbeera nga waliwo obanga alina ekikutte olwana kusindika kigambo kwogera. Kubanga ti bali ntuuka ekiseera kubanga oli ayinza okujja nga jasinga ayagala kunkyokoza kubanga nalina obusungu bungi. Ng'ajja n'atandika okunanaagira nga nze gumanya ali ku nze. Ayinza okuyita just ekubo eryo n'atandika nemanya nti oyo ali ku nze ate awo empula obusungu eyinza okwala namanja nenkola ki nemugoba. Bwe busungu nalina. Busungu walina bwali bungi wali togambwako. Ne jjajja nga akimanyi oyo talina si wa bigambo just alina ebikola. Wabikolwa. Kati jjajja obaddeyo baganda bammewo ebiseera ebyo nawe olina jjajja nga bo baliwa kuba ogambye mamiwo yagenda offa ne mulyoka muvaayo. Alina baganda be. Baganda be ese amulala yalina ng'abeera Kapchora naye nga naye yali mukyala musajja omulala yali yagenda Kenya. Era mama naye teyali akolera. Naye nga si bifo byebimu naye ngera boneera Kenya gye bali. Kati bano bongambye abakuyambako okukuza kuba ali emabegako otugambye olina be wakoleranga. Kati wenyini mu kibira egyo nali eyo mu Kapchorwa ne bafunayo Musebbeyi. Bagamba mubanga otandise ogenda ku ssomero n'ovangayo genda omulundirawo ku nteezi. Ng'olundi omaze osoma. Nkomawo kawungeezi twali tubaayo 7:00. Ogenda n'omulundirako ne batutwala katulumu batutwala Musebbeyi yatutwala mwezi mulamba. Mwezi mulamba nga mulunda nti? Mu kibira. Ekiki? Twakomawo ng'enviri zonna zaakula mwezi mulamba nga mulunda nti? Nga temudda waka? Abakaramojo bajja nga babba ente. Kati ne tuziddusa nga tuzitwala baziremu okuzibba. Nga muzijja mu kiraalo mwe zibeera? Oba ku kyalo kwe zibeera ne tutwala ku kyalo kirala. Banga bajjanga basobola okujjanga emisana gano obwegati. Naye emisana bajja ne bazibba? Emisana bajja bazibba. Kati emisana bayinza okujja ne baketta. Saawa egenda kuwera emu awo nga batandika okukola ki? Okuzijjayo mu kuba mundu.
byabangamu n'emmundu bali baneno bulijjo nga gavumenti bagamba gavumenti yajje kuba karamu gy'emmundu bali balina emmundu zaabwe nga nnyimpi bupisto ze nnyini ennene AK-47 zino ze tulaba bakwata abasirikale bakati aba security naye nga baziteekamu ogundi baziteekako silensa bwakubira wano were abatawulira kati babeera n'obutebe bwabwe nga buyisibwe muno mu biwato bwe bati bwatuuka n'atuula bw'ati ng'akola ki ng'akuba olutuuka akubirawo gwasanga ekimuli mu maaso naye nze kyansanyusako abasebeyi beeyo balina connection y'amaanyi kuki webanga bazze mu kitundu ababbi abo bakaramojjo kati we bajja wano oli naawula nti babbi bazze akuba enduulu kati n'oli tajja kubuuza nti kiki naye addamu oli kyakoze n'oli naye awulidde byalonga mmeka enduulu neegenda neyeetoloola bweti ate essaawa eyo obeera nga baba bafunziza manga babajjako ente zaabwe naye oluusi ebiseera ebisinga kijja nga kiri leeti oli akirabye kiri leeti nti bamaze dda okuzitwala ate awo bagenda kudduka nga talina kye bataasa kati baleka abali mu maka ago babasse ebiseera ebisinga tebattanga ate bwe bakusanga nga nyanza ali kuzirunda batukwata ffenna ne batugamba mukube zigende ne bagenda nammwe paka we babakooyira ne bagamba muddeyo nga tebabasse webaleetako ekibuli bakutta ati kyokola n'okubagondera n'obakola kyonna kye bayagala ng'oddayo tebalaliikirira nti ojja kwogera gye batutte ente gye bazinone andi mukoma mu kkubo ebiddako bibeera byabwe kati we bajjange ku kitundu mu lugabire lwabwe bazisalanga tomanyi mu maaso n'amabega abalala basalanga ekigere kino olabanga kitunudde mu maaso naye nga kitunudde mabega kati bw'atambula n'agenda eno jjukira erinkuba bw'etonya ebisooto bibeera bingi omutu ne bw'alinya bulinnya oba omanya nti aliwo yayise wano kati bw'ogoberera ebigere omanya bagenze eno tebagenze eno ebigere gye bigenda engato zaabwe zitunula mabega anti era ne weebeetunudde mabega w'enkuba oluta tebigere tebigenda eno bigenda eri bwendowooza engato eno nga bw'ogiraba oyinza obutamanya gye bavana gye balaze bagikola ng'etunula bweti kati ali kugenda eno tosobola manya nti oba abadde ava eno oba abadde agenda eno oba abadde ava eno ngadde eri kati awo engeri gyokka gye babbamu abantu kati mwe mugobera gye babudde kumbe bagenze bubbi babutaddemu obukoddiyo kale ne batuwa ente ezo nga tuziddusa tuzitwaleyo mu kibira kyeyo ekyawula Kenya ne Uganda mpaka eyo ku zibooda tubeera eyo kati mubeera mutambula ku bigere bigere muli mu kibira mulinnya miti mulinnya nsozi mulinnya mayinja mukka kati ente nga z'omuzitambuza we zifuna ku kyokulya ku kyokunywa zo zigenda nga kati olwo mmwe ffe tunywa amata agaazo jjukira buli lunaku zaali zizaala buli lunaku talabanga ente nga mmeka sooka otuweemu ku kifaananyi tenyingi ne bakulekamu zibale tosobola kuzibala yesu ne bwe bajja ne bazibbamu ezimu tosobola kumanya n'omugaga enyi tosobola kumanya nti bazibbyemu n'omulina okuzikuuma kati nga mukolawo nga bameka twali abantu nga 5 nga mulunda nti ezisuuka ne mu 100 ate ekizibu obuzibu bwebugira nti bwe musisinkane n'ekikoso ekirala ky'ente ezimu zigenda mu zaabali ezindala zigonda mu zaabano kati mulina okumakinga ente zammwe kati mwazimakinga nga muti endala twazambazanga ebide enzirala twaziwumulanga amatu enzirala baziteekanga ng'enamba
bayokya ekyuma ne bakubako mbiraba culture mu mbiriizi oba twalinako nazino endogoyi zino ezitula ebintu obayita endogoyi endogoyi nazo mwabanga nazo zaalimu zitikka kati ezo ze zitikka ebintu byaffe byetutambula nabyo emmere yaffe sibako nakoyeena ng'alinya ng'emutambuza nga mutambula mpaka gye mukoyera kwolwo bwe buziba nga mwebakawa twebaka wonna we muba muli eri tewali nnyumba kati mwebakanga bweru mu kibira tewali nnyumba bijaketi bye twagenda ekibira kyabanga kinene nnyo nnyo kiwanvu nti musobola otambula ebiro ebisuuka mu 2 nga temunnakisomoka kibira otambula n'olunaku nolugwaho ng'okyatambula kibira obanga making a serious lugwaho ng'okyali mu kibira ne buziba ne bukya waba onatuukanga awantu empale yakutukanga jjukira twali gisibizanga ebyayi bweyakutuka nga tosobola engalo zino tosobola kwegolola nga zikola bwe zikoma wano nga kiki olwo obunyogovu olufu enviri zifuuka ng'oliko envi nga just bunyogovu ate embale bwegwa just okwatira guno gundi booti n'ogiwanirira wano booti paka omusana we gunaayakira olwo nga yeddi gutuuka ne gwakasanga mukaaga eyo bannange era kituufu kyabagamba okubonaabona si kwe kufa kati bwewabeeranga mweyembeera ng'osuubira nti buli kyakumakya n'ogivaamu n'ovaayo bw'obeera ng'okyali muto omanyi embeera oba omanyi kyekyo ekiriwo we bulamu bwe tubeeramu banga saalinayo bulamu bulala bano okujjako bwe banyumizira nga tubuddeeyo ne tujja eno Mbale sayidi eyo banyumizira nti nti bulamu waliwo obulamu obulala obutaliimu kubeera mu bunnyogovu obutaliimu kusula naye ne bangamba nti bw'ogenda yeeyo osobola kulwala n'ofa n'okufa ekiki banga ebbugumu liba lingi era kituufu kye nasangayo jjukira twali twamanyirira obunnyogovu kyogamba ova eri wojja eno mweno wetha yaffe wano oba olanga byanjawulo mazzi geeri agakulukuta bwe gati galinga ga fridge anti muli ku nsozi bwannyogovu bungi olaba obeera wano kapucola waneera bunnyogovu wawanyogogera ddala ne tuvaayo eyo ati bwe najja eno Mbale nga Jange andeese we bazaala maama gye twava ng'ekyali muto katolo ogenda kudagala katolo omwajje mwe mwavaayo eri obivuddemu olunze ente wava okira eri wafuna otya ekirowoozo nti odde eri jjajjange yaŋŋamba kati wotuuse njagala kutwala gye twava gye mwava kubanga bavaayo ng'okyali muto tebakyakutegeera kati nakutwala bakutegeere nja okuddayo ne bakwegaana ate njukira tolina bazadde bo tenabatandikira kati we twajja jjajja musajja n'agamba kati mwabulira wa olwedde nali njagala mujje tukwate ono omwana tutambule nga we tunoonya abazadde be naye kati bintu byabula n'omuntu yennyini yali antwalayo kati tekikyaddamu okumulaba oba yafa n'okufa ne bikomaawo naye nga mukomyewo eno temwaddayo eri twamala ne tuddayokko kati olwate nga kyekibazaayo kulima kati nga jjajja eri yalabanga ewuwe anti eri yali afunayo ebibaluwa bingi by'okulima agenda neeno ewali nga tewali nnyo byakukola eri waliwo abasebeyi nga bangi nga balina kati awo walinga myaka emeka awo bakuzizzaayo mulunze ente muvuddeyo nze mwaka gwa 11 awo watandika nadde okwogera sooka otuddeko emabega awo walundira ente wazinundira bbanga nga kiguwa oba ojjukiramu wamalamu obwo obulamu bw'okulunda ente wali osoma yiira wasomerawa somero ki essomero eryo lyali mu kibira bagiyita Kajekwoko
Kaje Kwok Primary School. Onkube emigo kaje Kwok. Kaje Kwok Primary School. Musebe wachi wili ajja kukitegera n'essomero eryo. Kaje Kwok Primary School. Eddala baali baliyita Chemanga. Chemanga Primary. Kati waliyo ne secondary schools? Yes. Nga musoma bulungi nnyo nti ku Machapa Karagu. Kaje Kwok twali tutuula ku miti. Akiringa ekibira n'ekya emiti eyo gyagwa. Ne bareterezawo bulungi ne bamakinga wa class. Kati nga mulimu kati ne bazimbayo tekuliko nti mabaati oba biwempe oba ki. Bazimbayo akayumba akamu. Subi. Enkuba bwejjanga mwena mugenda ne mukungaanira omwo. Bwekyanga muddayo mu class byammwe ne mutuulamu. Nga mutuula ku miti gyammwe open space nga wano. Mutuula nga n'amazike mugalaba. Nga nago gawalaba. Enkima zibeyita oba muziraba. Kati nga temutyamu yadde. Nga nabo biri used ye. Breakfast. Olaba bino waliwo ebiti bino ebibeerako ebigundi bya black bino nabirabako wano babirya. Nawe mubirya wano. Empafu. Jambula. Jambula. Yalinga breakfast waffe. Mwe mulya ku fresh fruits. Ono obulala emiti gyali mingi gyadde. Ebibala bibangamu mu kibira. Kati nga teri byagamba nti today waka tulye lunch. Kasito ojja n'eggulu lyo. Muyojjanga n'amawolu gamu. Amawolu gaali nga kasooli ono nga nfumbidde mu bijanjaalo. Mukalo. Kasooli gaba nfumbe wamu n'ebijanjaalo. Bira bino babitambuza ku makubo. Bafumbe n'ebijanjaalo. Yes, babitabula wamu. Nga mpeke biringa nga mawogola. Byasuzeewo nga tutambula nabyo. Oteeka mu nsawo. Somesa bw'asoma nga jjasa oyingiramu katono nga olya. Bulamu ne bugenda. Obulamu baawa. Tebuba nno bwangu ku muntu atabukuliddemu. Oba olina oba ng'oli so flexible. Ebiseera bimu namisinganga emisomo. Kubanga tetwasomanga buli lunaku. Nga kikyolo ekituuseewo ku misinga okusoma? Janja bwafunawo ennimiro nti eriko kasente. Kipakasa eriko esente. Nga mulina okubeerako by'osomera ne mugenda ne mumaliriza ennimiro ya mugagga. Kati walinga weka jjajja gwalina gwasomesa oba waliwo n'abalala? Waliwo n'abalala nga yalina mutabani we omulala nga muto naye nga asingako emyaka nga mukulu. N'omuwala naye nga yali mukulu nga kale nga yatukulirira kati. Omuwala ye mukulu. Ye baba wammwe aliwo. Ati nze mbayita maama ne anko. Okay. Kati bo baali nabo basoma. Essaawa y'okulima we beetuuse nga kuliko akasente nga mwenna tugenda. Naye mwenna jjajja yabalabirira. Banga atuuka n'afunayo amubeezaawo. Eri gye twali. Ani omuwala? Jjajja. Nga naye omusajja wabeera naye. Nga yali atubonyaabonya bitya. Linda bwe mwatuuka ne mufuna step grandfather. Ye yali agunywa. Ng'anywa omwenge. Eyo naye banywa omwenge. Oba magaba marwa. Awola gyono gwe bafumba. Nabo bamufumba eyo? Bamufumba n'amalwa gennyini. Bw'ajja kiro ssaawa 8. N'abaako kyeyekwasa mwe n'abayiira mazzi n'abakalakata emiggo. Mu buliri? Yagamba ne n'okubuuza. Mwagenda eyo muba n'emifaliso engagi n'ejjaffe? Twali twebaka ku bukutiya. Ku bukutiya butya? Twalamu kasooli. Oba obuveera buno bwe tulaba obwa white? Oba zinene kutiya ziri ze bakwesanga eddagala? Zibanga obugoogwa. Kutiya buno bwa white buno andijjukira twali tubugula nga bwakuteekamu kasooli. Nga gwe mulimye? Njukira sizoni bwe yagwanga. Kasooli oyo abagagga bwe bajjeemu muddayo. Ne mulondamu tumuyita mulogoto. Mulogoto? Ekifikidde kitegeeza ki? Kintu ekifikidde? Ekifiiseezaamu. Tulondamu. Oyinza okusanga ofunyemu kiro za 2. Ez'akasooli omulonze bulonze. Nga yafika mu nnimiro ya mugagga. Kati nga mukozesa ki? Mumutunda, mumufumba, mumulya? Tumutunda oluusi tukubamu akawunga ne tukalya. Waliyo n'ebyuma ebikola. Sigamba nti oba nti waliyo, sigamba nti buli kimu tekiriyo, waliyo ebintu ebiriyo. Ebyuma byaliyo baali bagiyita eddeegwa.
no yibanywa n'engalo bibiti batekamo oil wali n'oyomo kasooli waggulu n'olyoka onyola buti like mukono mbadde sikimanyi nti Jekiri gwe kutoso kyuma otuuka ku kyuma ekirala kiyinza okuba kasooli nga munene nga muli akawunga nkazito nga tekali nga kano nga keno kali akawunga kaba kalala nnyo omanyi kyakyo enkoko kali kafulumyanga kyakyo kati bajja ne balongoosaamu nga baleeta obugundi buno obusengejja n'omuteekako nemujjako ebinene nnyo ne mujjako ne mubizaayo ebirala musobola okubifumbamu obuugi nebinywa bannange kati mufunye step father ye yajja atya mu picture ng'atukala kata emiggo n'atutwala ku ssomero n'atutuuma amannya ge nga tetwagalira ddala manyi omuntu nga temumwagala already sigama nti temumwagala kubanga step father nagattako babonyabonya n'atutuma amannya kati nze nali Makabayi Makabayi Ben jukira baali bantumye eno Ben nagattako Makabayi Ben noli naye bamutuma Makabayi Fred n'omwana naye bamutuma Makabayi Agnes basi negujja bagira nasanga erinnya nga teriri ku kitabu jukira kyali nga tugula bino ebiwanvu by'ekikumi waliyo ekitabo eky'ekikumi kirimu empapula ebiseera byali bya 29 ebiseera ebitabo byali bya 10 nga bakisalamu wakati newowaako munnange nange nenkitwalako sayi ne penso naye nebagisalamu makati nange newawaako no kati nga mwetaaga ebitabo bimeka ttaamu kimu bitabo bibeeranga 2 buli omu naafunako side 2 kati nga musoma subjects ki atuzeeko ku byessomero by the way ebiseera ebisinga twali tusoma mathematics yasi byakubala yukira twali n'emiti nga giri ebitabo tebyagenda nnyo ku lw'ensonga nti twawandikanga ne mu ttaka ne ku miti n'emiti nga twabeera n'ebbando y'emiti yogenda naye kusoma buli lunaku agamba jjayo meka ng'obala emiti egyo gyejakolanga kati calculator zetuyina kati tukozesa bannange we are back in time omulabi wa Brown Skin Events tuzzeeyo okwo mu bintu ebyedda omuntu atamanyi nti waliyo yawandika mu kitabo nga bamala kiyuzaamu sembera omuntu atamanyi nti abantu bakwatanga penso ne bagisalamu wakati atamanyi nti waliyo ne ku kitabo eky'ekikumi sembera omuntu nga gwe tomanyi bulamu bwa nti there are people who are living a life of sleeping outside nga engoye empale bagisibisa bintu byaddamuko naye nga gwe omuntu wa adventure tuula omuntu eyali mu bulamu obwo waali atunnyonnyole kati nga tuzeeko mufunye step father ababonyabonya abatuumya amannya olumu nga tonagenda eyo afunako ekibonerezo bwe yali omukambwe bw'atyo yampa embuzi okugenda kuzirunda kati nagenda ku lusozi kati omuddo gwali mu lusozi wakati nga muddo mungi nga mulungi kati kinakola neŋŋamba embuzi naye nsobola kuzifuusinga nekola ki nezikkirirayo nezirya ogwo omuddo era kyenakola kumbe saamanya nti tezigenda kusobola okudda waggulu kati zaamala saa yatuukayo okugenda ne planning yokukwambusamu embuzi nga tezambuka nga zona zizitowa enkuba nejja n'enkuba manyeko okubira wakati w'olusozi yankuba olusozi ne luseerera anti olusozi luseerera buli lweteekako egundi bweti ng'ekkirira ng'egwa wansi ate nga tegwera ddala eri wansi wennyini jukira nali mu siteepu yakubiri bwevaawo n'ogweri wansi oba toona nali wakati awo kuba neetoonya
Nga bwali ku risk y'amaanyi. Saana eziweza 2 z'ekiro. Gukyaliyo. Kyali ku lusozi olwo. Kati bannakunoonya. Tewali muntu asobola kujjayo. Kiri kibira. Kiri kibira. Ate nali manyi nti kiwedde. Maama. Nengezaako embuzi zaalinga 5. Kati 3 ne zambuka. Ezaaliko empewo nazisindika ne zikola ki? Zambuka ezinna ne zinema. Kubanga nali sina maanyi ekyali muto nnyo. Bannali. Nesigalayo neninda. Kati wali we waatuuka ekiseera ne wabanga wakalaakalamu. Olwo ssaawa ze nali neebase. Ssaawa zaali 6 kati. Nga weebasemu obwo obunnyogovu. Nigula twavumanyira. Nga mwabimanyiira. Kati 6 embuzi ezo zaayambuka ne zindekayo. Nagenda kuzuka nga zaayambuse. Ne ziragawa. Zagenda waka. Nyabo. Nga zimanyi. Banga zanyumiza nti embuzi ezimu zajja ssaawa 2-3. Ze wasooka oteekayo. Zo zagenda direct waka. Zaali zimanyiwo wali around home. Kati ezajja 6 tebaziraba kubanga nabo baali beebase. Naye kati nga bo beebase tebagafaayo kunoonya mwana yatutte embuzi gyali. Batandikirewa. Kiri kibira. Kiri kibira. Kirimo zino gundi ayinazi zimanyi. Empisi. Oba mba siri mistaken. Mulabi wa Branskin event ojja kumusaasira. Agasolo gatambula kiro. Ebisolo empisi bayira ezirya n'abantu. Ng'omuntu tasobola kutambula kiro. Yes. Kati gwe oli eyo mu kibira waliyo ebyo byonna okimanyi gyebiri. Gw'oli wansi mu kannyase bwe weebase n'okwebaka. Toliimu na kutya yadde. Natuka n'enguma. Banga omutima gwali gwaguma dda. Twagenda eno tubeeranga mu kibira eyo ne tusulanga eyo nga n'obimanyi. Nafuuka nsolo. Banga natukako eyo gunda ekaramojo eyo. Omusajja omu n'ampita n'agamba naye lwaki tonkolera? Yakwanga buli kimu ky'oyagala n'agamba anko wange oli omuntu n'agaana. Yatuwa n'emmundu. Gamba mundu yino mukuumire ebisolo byange. Netugaana. Nemulemera kwono gwe mwali mulundira. Eggwanga oli yali n'abagundi ng'ali kumpi n'abakaramojo ng'otya okufa ssaawa yonna babugira ssaawa yonna. Baba beekyanga beekubye. Netubigaana tusigala eno. Kati awo ne tuvaayo. Kati oba otya mu lusozi bwalinze mpulira njagala kulaba gwe wavaayo. Kati olusozi olwo bwe lwamala okukala ng'osobola kuwalampa obulungi kyofuna lwanagana nalwo nagenda ennaku enkwagalo naye natuuka waneekola ki nenyambuka. Bwe nafuna amaanyi nti embuzi zagenze nanga nenkola ki nenyambuka. Waka wabagamba otya nti mbaawa. Ekiro kyennyini ekyatuuka. Ekiro ekyo kyennyini kyewavaayo? Navaayo ekiro ekyo kyennyini. Saatuuka na waka. Nasula ku nsiko awo kumpi n'ewaka. Ntya kutuuka waka bankuba emiggo. Oleda abakuba temulina kye mukoze. Olwo ng'embuzi zo zibuzizza. Nsula. Kati enkeera ne banoonyanoonya awo. Nali mbalaba. Ne banfuna. Obwidde wagenze wane manyumiza nga tebaagala kubiwuliriza. Bagamba ebalimba abadde emizannyo. Embuzi nga bwe ziri zonna tebankuba. Bakuleka. Olowooza teziba kubaawo wali badde wannyonnyola ki? Nasulako ebeera mirundi mingi. Olumu zaali akasooli wa mugagga. Bwe zaali akasooli wa mugagga namanyirawo miggo. Kati abagagga beeyo bwe muyita abagagga be batya? Abasebbeyi abeera nkale ng'ennyumba ye yagizimbako nga nennemukko. Nga gizimbisiza ki? Ttaka. Nga nnyumba ya ttaka. Basimba emiti ne bakubako emirala. Abalala bateekamu amayinja ne bakubako ettaka. Neyo gye nalaga, it was side ze Bundi bujo side. Naye ng'olaba babanga bagenda ozimba obubanda eno bwe tuzimba. Abamu balina ennyumba za mbaawo,
abala bafuna emiti egyo ne bagikubakubako bwe bati naye ng'era olaba miti myereere tekuliko bulooka basobola okubisibaasiba tebalina misumaali kati babamu bateekako n'obusubi bali balina n'amabaati kuba bagalengeranga nga gakagolo silver yes balina n'amabaati oluvannyuma lwa mwaka nga bakyusa obusubi kati bwe baali ng'abagagga nga balinako n'ennimiro nnyingi eka n'eka ze nga 10 eka nga 5 za kasooli oluusi alina endogoyi ezo nga nnyingi kubanga nenaabeera n'endogoyi naye mugagga n'ente ze nga nnyingi baalinga be bagagga b'oku kyalo ati zali akasooli wa mugagga saatawana akudda waka agamba nze nfudde nasula ku nsiko segesa gwe wali okimanyidde nga yengeri yokka gy'osobola okutolokamu ebizibu emisango naye baamala ne bankuba neera bakuba muzeeyo oyo step father ntaddeko embuzi zaalidde kasooli wa mugagga ntaddeko n'okusula aweeru ekisobi wagigoloza ensobi oluusi biseera ebisinga bwe baweetaasa nti baleme okuba mu budde obwo bankubeko at least luddako bwe kyakuba walowoozanga nti walist kale leero tekabere kunkuba leero empulira obulumi bungi at least bankubeko oluddako nga tebannakuba oba kale oba wakooye ng'olina stress toteberezaamu emigo gye wagenda okukalakata ne tubeera mu bulamu obwo bwe tumala jjajja wandeetera eno ne mujja eno Mustafa mumuleseeyo oli twamulekayo naye nga jjajja amala n'agendayo kati we najja ne mbeera na bano obulamu ate ne bukyuka mu ngeri ki ne buba bulungiko ne bwonoonekera ddala obulamu ate bwabonaabona okusinga eyo gye twali kubanga eri kugambye walingayo n'emiti gye twali tulyangako eno tewaali buli kimu kyali ky'amateeka kugula tokwata ku bintu bya si kugula byali byakulima naye nga bakusanga nga weetumiikiriza miggo nga tokkirizibwa wadde owanula omuyembe eri waggulu tewaalinga na miyembe tetumanyi miyembe wegifaanana kale bibala ki ebyalingayo miyembe twagirabako nga tukkirire ne tudde eno mu katale gambe gye emiyembe twalinayo ebiti bye bayita bifanaasi bibeera bya yero kiba kya yero nga kiringa kitya fene kiringa fene kitungulu kiringa ensigo ya fene naye nga munda kirinamu obusigo obwa bulaaka nga kyokugulu kiba kiwoomerera kati nga naye ndiwe bakusanga okikutteko tolinnya nga tonakusaba kulukusa kati kyetwakolanga kubanga nafunayo ne gunde abamagezi boyo abaana beyo bagamba fe tukola bwetu tugenda ntuwanula obakedde oyo n'amenvu ago nga kakyali kabisi ne tukabba ne tukagenda ne tukaziika wansi ne tusima ekinnya ne tuteekamu obusubi ne tuteekamu ne tutwongerako obusubi waggulu ne tubikkako oluvannyuma lwanaku nga 3 oba wiiki emu tugenda ntubizikula nga tulyako mpola naye awo wonna nga nabo basoma awo wonna era wava eri ng'osoma nogeno nali ng'esoma naye nali byokusoma nga sibimanyi nnyo nali simanyi nnyo byakusoma n'olulimu nali simanyi. Kati wakoma mu kirasi ky'okusoma ebiseera ebisinga neeweereranga obuki wabuukangamu jjajja kuyise mulime bwenajja n'eno era nafuna ekyekimu nti enno waalingayo nga waliwo abagagga abamu nga baagala kubanogera ku mmwanyi zaabwe nga bakuwayo 13 oba 12 olunaku lulamba kuba kumakya paka ssaawa nga 8 awo kuwayo 12 oba 13 nobuseebinga genda gasanga oguzeemu ebitabu ogulayo ka yunifoomu otandika agwe weeweerera gozaamu ag'amaanyi
kati oli bandeeta nakati nembeera wa anko naye yali mukulu ng'olwo jjajja omuleseeyo eri azaalibwa ne maama wange yadda ku maama wange neojja n'otandika obeera naye kati naye atuuka ekiseera nga naye atabuka yokusoma agasuluma ojja tugende mu nnimiro tumunyumiza oba olina yunifoomu oyambadde mugenda ne mulima ne mukomawo. Olwo ssaawa mmeka ezo zagamba mu nnimiro? Twali tugenda nga 11. Kojja oyo ng'abeera sayidi ki? Buginyaanya. Buginyaanya? Bulambule. Nga tuba Buginyaanya tukira eno Bulambule eno wansi amanyiko distance eyo nga tutambulawo Kagere. Kuba waggulu tuba eri 11 ne tutuuka eno ssaawa ng'emu. Waliwo ka distance. Ositudde ebintu byogenda okulya enkumbi jambi abiki abyetisse. N'okuddayo kati omumaliza saa 8 mutandika olugendo saa 9 mutuuka essaawa 2 z'ekiro waka. Enkeera neera ne muddamu ne mukkirira. Ate okwambuka mwambuka nga mwetiise kasooli kilo 2 oba 15 oba 3. Okuluvanyuma lw'okkola olunaku kumpi lulamba n'ogattako okwetika ebintu oddeyo nabyo. Neera bakyabikola kati akuba nti ennaku zino kati byakyukamuko kati piki zagendayo. Wanje? Ennaku zino kati byakyukamuko piki kati zagendagendayo naye kati abatalina ssente nnyo bakyakola ki? Bakyayitika. Ne bwengendayo ebiseera byengendayo neera. Kati wajja otya okujja e Kampala? Obulamu bwenyeebonye okuze otuusa oyogedde ku myaka gy'omwenda. Ekyandeeta e Kampala nayita mu kuwazaamazibwa kungi.